Okay, muntu wange. Bamuntu muzisa siti, nesinga sichabeyoka. Bamba nonyeza yomba. Balansi wa Afrika, mesiri kuri, ujagana ligiramo. Aliya mutu hambali, minna baligereja, namba kula mufyosi, katwa ukana banakwe. Kayega digi monakwe, gomulireni banakwe, ibasubeta shaika, yekuri hagambeni. Gomulambika maso, tegamba kuziba maso, katimuna bachikwesi, wahunga di mujazikama. Moja mungu vyekumbi, gomulireni banakwe, ibasubeta shaika, yekuri hagambeni. Gomulambika maso, ijo mujigambasi, chukanga ni kabamwe, bakura mugiri mweyo, balaba jituliyo, yekamba uziba mama. Usabs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Java
ziyinkozi sagala mpita maaso lwogera kumazekana olabali bakabani bali bazanyisa bamala kukuba mbogo nembatya sijafuguma baagala nnyo bannange wesinagamba kintu ekyo teweyibala wekyeno nandiyitayo ne tukkanya abantu bakozesa ente abo bakozesa banka wamanzi nga bobalandakwe zosente zikyaganye wezimbagamba banna wemba mugamba ebyanzikiza teweyiraga mu bantu eno olwensonga nga zino nkwegombyeko ebbeere nga naye n'omufeesi tolagika mu bannange bawakisa tebijjayo nange ndi mu bimpozi nange ndi mu bimpozi naye ndeka nnyina erinnya siyinza kwanjula ttaafu nenjoleka mu bannange ogende muliro otuwadde wali bannange nembya kunyamisi sewusalakola nyigisi kyokka mwatulunguza funira muyiwe kitema mu bantu bano kubanga tekiriwoyo kwenyonyolya entakati mbagala kubateera ateerateera mundekete mubuuza kyokka omukazi kyabbeeyi nga mutukozesa sente nesinga sikyabeyoka bamba nonyezayo nga balansi wa Afrika mesiyekuli ebyabanalekeramu aliya mutuhambaye ninda baligereja nampakula mufyuzi batwawukana bannange naye katike bonnamwe bwewulireni bannamwe ebasubeta kyayinga yekoleka kambeni omulamwita mumaaso tegamba buzi bw'abantu kati munaba kikweki lwawunga temujazikuma mujja kunkuba enkumbi muwulireni bannammwe ebasubeta kyayinga yekolera kampeni omulamwita mumaaso ekyo mukigamba nsi kyokanga ne gabbamwe bakola mugiri mweyo balaba gye tuliyo tegamba buzi bw'amaaba basajja bannange ekugenda bannammwe bali kusaka muzaza wange okukola otegeri batu maaso osonyi waddulu bigana lutemukoza ebyo bibyange enzo walasaze sirina mpisa nkyamu siyita ku bannange buli batesekana mbuuza ayina ekizibu yaŋŋamba ndimuga musajja nti oba sikwagala ate nakalyagabwa ekagaba yekyusa ojimu lulizisinga n'olumbi ate nakalyabaka ekagaba yekyusa ojimu lulizisinga n'olumbi kati nga basudde eyasalangulya finalwe wanki Amaz Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street
ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako Vac Pioneer Mall. Otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan